bino byewuunyisa ebiri mu katambi kano byewuunyisa wano we mbabuuliza mmwe abajja okukuba ekyeyo bakadaama kikikyo muyina ensonga entuufu eyabaleeta oba abamu ku mmwe mwajja ku muzannyo mwajja kulambula bulambuzi omanyi okujja e Bulaaya n'okujja ng'olina kyononye e Bulaaya ebintu ebyo byanjawulo bangi nnyo ku mmwe mwajja nga muzze kulaba Bulaaya bulijjo abantu gye babatendera efaanana etya abalala ku mmwe nga mwajja lwa nnaku ng'ozze okole oggyewo ennaku abalala ku mmwe mwajja nga temuyina nsonga yonna temuyina nsonga ntuufu lwaki muzze e Bulaaya bwe butambi nga bunene obutambula bwe tusiiba tulaba obwabannaffe naye mazima ddala bw'obanga wayina ennaku ekuleese okukola lwaki okola ebintu nga bino akatambi kaneeno njagala okawa amato ate era okalabe okomentinga tubuulire kikyolowooza ku bantu nga bano abavaayo ne bakola obutambi nga buno abavaayo ne balabikira mu butambi nga buno tuwe endowoozayo gwe nga nkuba kyeyo otuwe amagezi mu bintu ebimu bye tuba tutadde wano otusomese otuwabule otulengeze n'ebyo bye tutasobola kulengera woba oli awo ne bye tubadde tuleseemu nga tetubyogeddeko egwe osobola okweyambisa comment section n'oba ng'obyogerako yenze Sheila Adita mbakoowoola mwenna abaagala okunkubirako nsanga ku Instagram page yange nkosa Sheila Adita nga we mugirabaawo jangu ofollowinge bw'ayagala okukubakuba wabula atanakusubscribinga ku YouTube channel yange naawe nkuyita subscribinga twetaaga abantu nga bangi twagala kukola kakiiko kaffe community yaffe we tulina okuba nga tusangibwa so subscribinga likinga videos viewing ate era okomenting tumanye endowoozayo ku Facebook kwendi nnyo nga nkosa Sheila Adita page ku TikTok kwendi nkosa Sheila Adita page jangu obeere nga onneeyungako omwagalwa ngenda kubanga baterawo akatambi kano nga sinnabaako bigambo bingi byenjogera nnyo okewulireko gwe nga nkuba kyeyo okusalawo enkuleke mu ngalo zo katugendeko mu katambi n'omulenzi ng'afuna off kati nga beemiiti nga baali babeera Buheiro kansubire bw'ati bwe yayogera buli kimu bw'ati bwe yayogera n'amaloboozi ge buli kimu kirina ku WhatsApp yange munaye ebbanga nga liyitawo omuwala ng'afuna olubuto kati mu kufuna olubuto ku mulimu nga mukama we amugamba genda omuwala adda mu bed space kati omuwala mu kutegeeza omulenzi nti ali lubuto omulenzi n'amugamba tewali buzira olubuto ngenda ddulabirira lwange biki naye jjukira baali baagatta ssente ng'omulenzi yazitereka kaakati omuwala we baali tebannamugoba gayi n'akitegeera nti omuwala afunye olubuto n'agenda gye baali basula n'aggyayo ssente n'adduka n'agenda ne ssente omulenzi nga yaggyayo ssente n'adduka baali baziteeka ndowooza mu kabokisi nga bazisibira mu nsawo kati ng'omulenzi yalina akasumuluzo omuwala omusaala gwonna gwe bamuwa agugatta ne boyfriend gwe abeera naye Dubai ssebo ekikwewuunyisa omuwala yali alina abaana bana e Uganda naye nga bakyawagana ne bbaawe n'ajja n'afuna eno gaayi naye nga n'abaana be tabasindikira ssente wabula nga yeesize musajja ono ng'amanyi bajja kyusa obulamu omusajja yamulimba nnyo bambi omulenzi bw'akimanya nti omuwala afunye olubuto omulenzi yadduka ewaka kuba otyo omuwala ono bwe nali njogera naye alina n'ekigambo kyayogera nga ye amugamba nti bayitayo waka si bwe kiri ekigambo ekyo yakikozesaako omuwala baali bayitayo waka nga gye basula nga bagenze mu ofu kati omulenzi n'agenda ssente zonna baali bazitereka wamu ssente n'azijjayo kati omuwala mu kumugoba ku mulimu n'adda eka eri Buheiro kati n'alinda omulenzi ku ofu eddako omulenzi nga tajja n'amukubira essimu n'amugamba kiki nga tojja n'amugamba ngenda kujja naye nafunyamu ebisumbuwa omuwala ne wayitawo wiiki emu ey'okubiri ne batandika omubanja akatanda omwezi guweddeko talina kyakulya kati n'ankubira essimu n'aŋŋamba Jack mbadde njagala kwogera naawe ne ŋŋendayo n'aŋŋamba omusajja yaggyamu ssente naye simanyi kigendererwa kye mukubira essimu takwata ate takyajja wano koza ate kiki n'aŋŋamba simanyi naye nga eby'olubuto tannabimbuulira nti oba ali lubuto
naye nga yali alina ssenyiga n'angamba ssenyiga yannuma oba nyinamu ne covid koze tugende mu ddwaliro ofune ekikuba namubeererawo nnyo bambi kuba yali mukwano gwange kati akaseera kagenda kutuuka mu nsi z'abawalabu gye tubadde tuddukira okufuna emirimu nga tegikyaliyo oba nga gyegiri naye nga gyalayisi nnyo ng'asigadde Uganda asinga ntegerekese bulungi oba nkuddiremu nti waliwo akaseera nze kendaba nze kali mu kujja nti akaseera ako kagenda kutuuka ng'omuntu asigadde Uganda asingira ddala ali mu nsi z'abawalabu. Ngenda kuwa example okuva edda nedda omuntu okugenda e Dubai nga yafunanga ssente nnyingi naye essaawa zino e Dubai emirimu gyayo mitono nnyo ate gyalayisi mugamba kivudde ku ki tugende ekkata luli ekkata demand oba okwagala kw'abakozi kubadde ayi nnyo era ne ssente nga nnyingi naye bazisaze waliyo n'abatalina mirimu kitegeeza okufuna visa y'ekkata kati kizibumu ate ekkata luli babadde batono naye kaakati bagenda bazaala bawera kitegeeza akaseera kagenda kutuuka nga tebakyayagala nnyo bakozi kino weekiriire kijja mukirinde waliwo akaseera kagenda okutuuka nga buli muntu ateekeddwa okukolera mu nsi ye ndi mu kuzuukusa nno bankuba kyeyo abeebase nti emirimu gikyabula nnyo mu nsi z'abawalabu ke kaseera weeteeketeeke ng'obudde bukyali n'abawalabu nabo bagenda bazaala bagenda bawera batandise okusoma bateeka abantu mu bizinensi zaabwe akaseera kagenda kutuuka nga ffe tetukyalina woosobola kugenda okole nga ne bw'oba ogenza okukola akasente katono nnyo nga kenkanankana n'asigadde Uganda ndi mu kuzuukusa ng'obudde bukyali gwe enkuba kyeyayeebase owooza tuli ku nnyanja bwe zinaggwako nga nvuba muganda wange ebintu bigenda bikyuka mu nsi z'abawalabu dimandi y'abakozi egenda ekka abantu bangi abeetaaga obuyambi abeetaaga ssente mu nsi zonna si Uganda yokka ensi enjavu nnyingi abantu abeetaaga emirimu bangi akaseera kagenda kutuuka nga tetukyalina we tusobola kugenda kukola ke kaseera ozuukuke enkuba kyeyo gwe afunye omukisa n'alinnya ennyonyi buli lunaku olukya lukole n'amaanyi sevinga n'amaanyi kola n'amaanyi weeteekereteekere ekijja eno message njagala ebatuukako naddala mu ebivubuka by'e Dubai muli mu kuzimbya bunyama muli mu kuwasa muli mu kukola bintu bya kisiru naye ndi wano nkutegeeza akaseera akagenda kutuuka nga Dubai tebakyakukkirizaayo ng'emirimu gye tewakyalina kaakati mukirazeeko bangi bali Dubai tebalina mirimu naye edda Dubai yali matabuta ng'omuntu okukolera e Dubai abeera mugagga naye kati gye bali basiba bakeera kumanya n'ayambala ekizijiini n'afuna kasikeeki n'atambula Dubai yenna ng'ali ati naye nga talina wadde lwatanululya kubusi oba ng'asuulirira kubusi nga nawaasuula tasasulawo talina ssente naye ng'ali mu nsi eyali amata obutanga omuntu okugirinnyamu ateekeddwa kubanga mugagga abantu bafuna ssente Dubai abantu bazimba ebizimbe e Uganda olw'e Dubai naye kati tewakyali ssente ngo totuulanga kawo n'okyerowooza nti kijja kitya lwaki buli olukya lwaki buli olukeesa ssente zigenda zikendeera kitegeeza abazaalibwa bangi abeetaaga emirimu bangi ate emirimu mitono kitegeeza akaseera kajja igwe munnayuganda n'omuntu yenna ow'ensi endala nga emirimu tegikyalabika ng'olina kukolera mu nsi yo bino mbikugamba abamu ne mulowooza nti simanya yerere ayagala likes yes kanjagale likes nga bw'okyogedde naye nga nkubuulidde ensonga entuufu oli bijjukira nti akasajja kapawa kayogeranga ebigambo bino ng'akasaaga nti akaseera kagenda kutuuka mu nsi z'abawalabu naye emirimu giggweyo olw'ensonga bali mu kuzaala balina abaana baabwe bateekeddwa bazimbye ebyetaagisa byonna babikoze ebisinga ensi ezo zibadde ziri mu kukula ate nga bw'omanya abawalabu tebaagalira ddala muntu atali munnaabwe era tebakuwa butuuze akaseera kajja kutuuka nga bateekawo obukwakkulizo obw'amaanyi ng'okukolera mu nsi eyo kikwetaagisa obukwakkulizo obw'amaanyi oba ebintu ebingi osobole okukolera mu nsi eyo nga bwe kigenda kirabika e Dubai nti okugendayo ng'olina obukadde simanya butaano ku akawunti simanya tebakyagala visit visa kitegeeza olwo ensi ekyuka
ensi akatambi ako ka mukozi munnammwe Munnayuganda munnammwe eyava ewaka ng'ayina ensonga enkulu emuleese wabula bwe yatuuka eno gy'azze okukolera ebyamuleeta n'abyerabira n'atandika okuyingirira ebyo ebitalina makulu. Iffe tusiiba tubagamba ebulaaya eno olabayo wali buli kika kya kisiraani, wali buli kika kya kikemo, wali buli mbeera. Okusalawo okubeera ggwe ng'omuntu wajja kukola kiki ekikuzza mu basajja, wajja kukola kiki ekikuza mu bwamalaaya, wajja kujja okole okyusa obulamu bwo. Abamu ku mmwe muyina ebirooto by'okuzimba ku mayumba, ebirooto by'okukola bizinensi, kusomesa baana bammwe amasomero malungi, kukyusa bulamu bwa famire yo. Naye onoosobola otya okukyusa obulamu bwa famire yo nga ssente z'okola z'owa abasajja? Onookyusa otya obulamu bwo nga bwe wajja ebulaaya wasalawo okufumbirwa kudda mu basajja? Ate wekituuka ku baganda baffe abakolera e Dubai, kyeme mulaba nange nze simanyi oba Dubai lyafuuka ggwanga lyaki, kubanga buli kya kisiru kyonna kiri Dubai, buli kya bugwenyufu kiri Dubai, buli byewuunyisa biri Dubai. Ne weebuuza Dubai kiki kyo? Edda luli abantu abaalinga bajjanga e Dubai nga buli muntu yenna yenna abeegomba, era nga bw'ogamba omuntu nti ngenze Dubai, omuntu oyo takulaba kyekimu, akulabanga Katonda w'oku nsi, alaba nga buli kimu kikutereeredde. Lwansonga bwe walinga ebiseera ebyo bw'otuuka e Dubai, bw'otayigira Dubai n'otagaggawalira Dubai, oba ogenda kufa ng'oli mwavu. Wabula ate ku nnaku zino, ku nsangi zino, Dubai kye kimu ekifo ekyenyinyaza. Dubai kye kimu ekifo gy'osanga buli kya bugwenyufu. Dubai kye kimu ekifo ky'osanga buli bintu, buli sitoole nezootawulirangako, ezikanga, ezitiisa, ezityoboola, byonna biri Dubai. Oŋŋamba otya nti wano mu Saudi Arabia omwana eyajja okukola asobola okutuuka ku ekyo? Yes, wali ababikola naye batono. Abasinga babikolera mu nnyumba z'abakama baabwe, naye nga seeyo bweru gye baba bagenze. Wabula wano we mbasabira ne mbategeeza era ne mbabuuza, mukimanyi nti obulwadde bungi? Mwe abaana bankuba kye mukimanyi nti siriimu gy'ali e Bulaaya atambulanga bw'ayagala, ayina n'envi. Otandise okwegattagatta weegabaagaba n'abasajja, ng'ate ne ssente z'okola bw'ozigabana n'omusajja, oddeyo ewaka nga toyina, ofunye olubuto, ogenda ddula ezisaaki. Omwana ogenda muzaala otya ewatali ssente? Ogenda kubeera otya? Wadduka kubonaabona, ozze mu kubonaabona, nga musajja yakubonyaabonyesa, obusiru bwo bwe bukututte mu kubonaabona. Wano we mbagambira, bw'obanga ojja e Bulaaya, manya ekituufu ekikuleese ky'oba osigalako. Wabula ng'ateeka n'akatambi kankaleke mu ngalo zammwe okusalawo kwammwe, mmwe abali ku page eno, subscribinga, commentinga tumanye endowooza yo. Nsangayo ku Instagram page yange enkosa Sheila Adita, ku Facebook kwembi nkosa Sheila Adita page, ne ku TikTok nkosa Sheila Adita page. Jangu neeyungeko, nkuumaako tuleete video yaffe ey'okubiri. Embaagala nnyo.